amanya nze Minisita Nkunyingi omubaka wa Parliament ow'Ekyadondo East ate era nga nkolanga Minisita ow'ekisiikirize avunaanyizibwa ku nkolagana ya Uganda n'amawanga amalala. Mwenna mubadde mutunuulira amawulire ndowooza wiiki eno bannayuganda ne mulaba nga googera nti Uganda yasindise delegation oba ebibinja by'abakiise bya mirundi ebiri ebitakwatagana. Nti Uganda yasindise abakungu ba gavumenti 71 ogenda mu mulukungaana lwa mawanga amagatte olwa UN. Era ne muwulira nti bano babawadde tiketi ennungi eza business class ate nga business class ticket emu eri million nga 2 ng'ogenda mu America. Bali 71 gwe kubisaamu olabe. Babawadde padiem ndowooza amawulire galaze bulungi nti padiem abamu bafunye 3 kitundu buli lunaku abalala 3 zonna zi million 3 buli omu buli nnaku ze banambalayo. Kakati era mwakirabye nga Prime Minister wa Uganda eyagenda ku delegation ey'okubiri tiyafunye byakwogera n'akwata bukwasa essimu ye naye kubayo buserefi era bwe yaweereza nga achievement yakakolako mu UN Assembly. Kakati bino byonna era mwawulidde nti Minister of Foreign Affairs nga tekitegerekeka we yajja lukusa ekifo ky'okugamba nti Uganda ekiikirirwa abaminisita katugamba oba ambasada baffe yatutte mukyala we era bo bali eyo beeyagala. Kakati ekindeese wano kwe kujjayo ensonga zino nga minisita w'ekisiikirize w'amawanga amalala era n'okuwakanya ekikolwa ekyokusaasaanya ssente z'omuwi w'omusolo mu ngeri eyagadibenga lye nga basindika abantu abatayitiddwa era abateetagisa abawera ddala 71 okukiikirira Uganda nti mujje n'Assembly ate ne bagenda ne batekako ne bakyala baabwe abatamanyiddwa nti bambasada oba bakozi ba ministry. Basebo ne banjabo ng'ogyeko nti badiplomati baffe bambasada abagenda ku mission zaffe ebweru bakkiriza okutwala bakyala baabwe n'abaana baabwe okubayambako n'okusoma. Naye baminisita ba Uganda aba Foreign Affairs tebalina beetu na lukusa kukwata bakyala baabwe ne bataliko batwala buli nkungaana ne babadigesitengayo mu linnya lya Uganda. Bw'aba muntu talina musasulira zize ali n'amulekana mu woteeri teriyo ntebe mu UN Assembly nga minisita atula ne mukazi we era bateekawo entebe nga ya minisita entebe za Uganda oliemu atuddeko na mukazi we. So nzize okwogera ku nsonga zino nti abaffe kyennyamiza kitukubye ekikwe era tukivumirira ekikolwa ekya gavumenti ya Uganda okusindika delegation etayitiddwa nti ne bakisasanyizako ssente z'omuwi w'omusolo enkumuliitu nti bagenze kukiikirira Uganda mu UN. Kyewuunyisa era twewunaganya Minisita Mulimba John Biki owa Regional Corporation nawe yasindise delegation ng'ekulemberwa Nabbanja Jeje Odongo n'oliemu nabo ne basindika delegation ne bawandika delegation ekulemberwa Vice President Jessica Alupo. Kakati bannaye mu national hierarchy omuntu ali mu office ya Vice President waba alinawo abantu waali ate Prime Minister talina kukola ki genda era kyobulaba nga Prime Minister olwatuuse eri yasazeewo kwekubya bufaananyi kusindikira bannayuganda n'abantu beeka. Naye nga olukungaana olwogerwako lwa UN n'essente zikozeseddwa za muwi wa musolo. Ekyokubiri basebo ne bannyabo Uganda erina ekitebe mu America. Uganda erina embassy 2. Embassy emu eri Washington ye embassy eya Uganda mu America. Nebayo embassy eyateekebwayo nga ye erina tukiikirira mu UN erimu n'ambasada waayo mulamba erina n'abakozi. Embassy eyo eri mu New York bw'otunulira mu policy statement Minisita Jeje Odongo gyayita mu Parliament 20 nga ku budget yaabwe ya 2023 2024 basaba ku bakozi kokka bafuna bilioni 16 kikulaga nti kulowooza abakozi bameka abali eyo nga balina tukiikira mu UN ekisegeeza ba staff ne ba technical officers abaliyo bamala. Kati tewali kikwetikisa
nyonyi namba yaba minisita ne basitaafu nti no basipendingako sente endala nti nabo batute ku lukungaana lwa UN nga tulinayo embassy ekiikayo obutereevu nga nibo buli kebeetakisa gyekali. Ekyokubiri, bw'otunulira Appropriation Act, Parliament bwe yatunula mu policy statement eno, esente zaabwe biliyoni 16 yazibawa era baazifuna biliyoni 16 eno Appropriation Act ya 2023. Basebo ne banyabo kuno kudiibuuda bano bazze mbicepere bagenze kwesanyusaamu era tufunye amawulire nti eno delegation gye baasindise olw'okuba babadde tebayitiddwa era abamu basigadde mu zooteri zaabwe abalala bali mu kulambula Amerika bo bali mu kwesanyusaamu era bawulira nti waba abagenzi ne bakyala baabwe tekyewuunyisa kuba zino nnaku nti naye baadde balina okugenda bwe batyo tebanya kye bagenze kukolayo. Bawulira nti bayo abeekubya serefi tekyewuunyisa tebayitiddwa tebeetaagisaayo. Sente sanzibwayo nnyingi biliyoni 16 mu act mweziri ne wano ze baasaba abakozi gye bali abamala. Tukivumirira nti tewabaddewo obwetaavu bwonna butwala abantu 71 nga buli omu bamusasulidde business class ticket ogenda mu Amerika esembayo sente niri miliyoni nga 2 gwe kubisaamu 2 emirundi 71 ne baba padyemu nga emuza miliyoni 3 miliyoni meka bonna ne bazifuna ne baba n'ezokukozesa endala. Abaffe twebuuza era tuvumira lwaki Ministry ya Foreign Affairs yalemeddwa kugayidinga okulungamya gavumenti n'ebibinja byatute kubanga baminisita bennyini aba Foreign Affairs be bawandiise ne balema okulungamya gavumenti nti mu diplomacy ne mu Foreign Affairs ne mu foreign representation tomala gatwala buli gwosanze naye ate tekyewuunyisa bw'abanga Minister wa Foreign Affairs yennyini tamanyi nti yabaali talina twala mukazi we kukiikirira Uganda mu UN naye ate tekyewuunyisa okuba nti balemeddwa okugayidinga gavumenti okubalungamya nti delegation ze batwala tezina makulu geetaagisa kuno kudiibuda sente zaamwe wa musolo. Basebo ne bannyabo, Uganda yatutte ekibinja ekisinga obunene mu mawanga gonna mu nsi. Uganda erabika yasinze n'Amerika okutwala abatuuze abakiise abangi mu UN Assembly eno kubanga delegation abantu 71 abamu tebabikira era tebayingidde era tukyobola tojja balabako nti balina balabikira ne bali eyo betoloola. Basebo ne bannyabo tewabadde obwetaavu butwala bibinja bibiri bw'obanga osinza ekibinja kimu nga kirimu goyise vice president mu national hierarchy ate ekikusindisa prime minister ate kiba ki olwaye abakikidde Uganda tewali migaso kyabadde kyetaagisa kutwala bibinja bya mirundi emeka ebiri. Ekyokusatu wakati w'okuba nti Uganda government ne Ministry ya Foreign Affairs basaasaanya omusimbi bwe guti tetunaba kulaba Ministry ya Foreign Affairs oba government ya Uganda ng'esindika omukiise yenna kaaboomu kale kabeera okero olyemu ne mukazi we nga bagenze okulambula ku bannayuganda 10,000 abasibiddwa mu ggwanga lya Turkey kubanga bwe twogera mu ggwanga lya Turkey bannayuganda bangi abasibiddwa era bakyali makomera tebanaba kuvaayo. Tunaba kulabako gavumenti ya Uganda ng'esindika delegation kabeera okero olyemu ne mukazi we nga bagenze okulambula oba okuyambako bannayuganda bali mu UAE oba giyite Dubai kuba era ne juzi kibiina kya National Unity Platform nga kikwebwa President Kyagulanyi kyekyavaayo okukwatizaako bannayuganda abangi abali basibiddwa ekirindi omulundi gumu kati bazzeemu okukwata mu mawanga galo gonna teri yavuddeyo kuyamba. Temunaba kulaba Ministry of Foreign Affairs oba gavumenti ya Uganda ng'esindika delegation ogenda mu Saudi Arabia okuyambako bannayuganda abasindikibwa ku bakadamu oba okola emirimu bwaba balokola emirimu gyabwe tebakkirizibwa kufuluma paka nga bafunye clearance bakozesa ati tebazibawa. Nagenda mu Sakani ekkomera likubulwamu bano bakadaama nga balina okukomezebwawo mu Sakani nalekayo era bannayuganda 96 abasibiddwayo kati bali myaka 3 nga baagwa eddalu oba bayite nti balalu tetumanyi kibaviirako kugwa ddalu ne 96 bannayuganda bawala baagwa eddalu basibiddwawo abawala mu Sakani ne bagamba tebalina kyabakolera kubanga tebalina eno Sakani ng'ogyeko ate ng'ogyeko 96 abaagwa eddalu wayo ne 10,000 abali eyo abasibe bano Sakani nze kenyini nze yaliyo emabegakawo katono sinabako Ministry of Foreign Affairs ng'esindika omukiise waayo kale kabeera okero olyemu ne mukyala we oba nabbanje wa Serefi nga bagenza okukyalira n'okulaba ku baana bano
musakani oba okujja eddoboozi lyabwe bano bannayuganda abali mu ggwanga lye Saudi Arabia. Ekyo nabo mukaaga abagwa eddalu bamazeyo emyaka 3 abamagenda 4 teri abogerera kubanga tulajja okukaaba abalwadde abakoze batya naye tebalina abogerera ate bajja kukola video kuba banaluba bajjako n'amasi